أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد أبي القاسم وعلى آله وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Okusooka ddala tusookera ddala okuba nga tubaza Allah subhanahu wa ta'ala eyatusobozesezza okuba nga tuddamu ne tusinkana mu mwaka guno era nga tusinkanye mu mwezi omukulu ogwa Ramadhaani. Tubadde busobozi bwange oba obwani waba badde busobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala. So olwaleero nga bwe twali tugenda maaso okuba nga tusoma era nga nali mbasuubiza tugenda kuba nga tutunuulira ennyukuta oba enfaanana y'ennyukuta ez'enjawulo mu Qur'ani. Kugamba twali tumanyidde okuba nga Qur'ani tugisoma ng'ennyukuta zonna ziri mu mbeera emu, oba twali tusoma ennyukuta zonna eza Qur'ani ne tuba nga twazimalayo okuviira ddala ku alif okutuukira ddala ku ya. Ate nazikwata ojja kuba nga oddayo ku misomo egyayita ate oyo abadde nga yazisoma nga tanazinyweza tugenda maaso okuba nga tukola ki nga tuzinyweza mpola mpola mu misomo gino gigenda okuba nga gigenda mu maaso. So ffe twali twamanyire okuba nga Qur'ani oba nga ennyukuta zino eza Qur'ani tuzisoma mu mbeera bweti nga bwe tuziraba wano eno. Naye kati kugamba nga bwe tuziraba wano nga bw'olaba eyo nga bw'olaba eyo bba n'olaba eyo ta, bw'olaba eyo tha, bw'olaba eyo jim. Eyasomako oba mu lulimi luli oluzungu zino ennyukuta nga bwe tuziraba wano eno ze tuwandiise capital letters oba tuwandiise ki capital letters. Lwaki tuzise bwe tutyo? Lwa nsonga nga bwe tulengera nti mu luzungu oba nga owandiika ekigambo atugambe owandiika erinnya Sheikh Musa ng'erinnya lyange Sheikh Musa, S esooka ebeera capital then H n'ebeera ki small. Bw'oba owandiika Musa n'ogamba M capital then esigadde zonna small letters. Olwo lwe lulimi oluzungu. Kyatuli twagaddemu wano eno nti olulimi oluzungu oba nga owandiika ennyukuta capital letter ebeera ku left then esigadde zonna small letter ne ziba nga ziri ku right. Tekirina njawulo n'olulimi Oluwarabu nti era ne mu lulimi Oluwarabu tulina ennyukuta emu ebeera ku nkomekerero ya buli kigambo. Ennyukuta eba efaanagana nga zino nga bw'oziraba. Ti buli nnyukuta yonna eyina embeera emu yo nga tekyuka. Then eba n'ennyukuta endala embeera emu y'ebeera ku left then zino embeera endala zisobola okuba nga erabikamu zo ne ziba nga ziri ku right. Tugenda okuba nga twongera okutegeera ekigambo ekyo mpola era ng'essomo lyaffe ery'olunaku olwaleero. So embeera z'ennyukuta ez'Oluwarabu. Kati tutandise n'ennyukuta yaffe alif. Tutandise n'ennyukuta yaffe alif nga bw'ogiraba wano. Ennyukuta yaffe alif nga bw'ogiraba wano. Alif ndowooza ogirengera nga bw'eri awo eri mu makkati mu kigambo. Alif ebanga etandika oba ebanga eri mu makkati mu kigambo yo tekyuka, esigala alifu. Newankubadde era esobola okulabika nga bw'ogiraba awo nga just kasaze naye era esigala ki? Esigala alifu. Ate era esobola okulabika nga hamza du'a. Alifu ne hamza zonna zizo tuzireetedde wamu. Ne hamza esobola okuba nga erabika waggulu wa alifu nga tujja okuba nga tukirabako mu maaso eyo. Tutandise ne alifu then tugenda kuba nga tudda ku nnyukuta eyitibwa ba. Ba'u, ta'u ne tha'u. Ennyukuta zino zonna zifaanagana. Ba'u, ta'u ne tha'u. Nga zifaanagana zitya? Nti ba'u era nga bw'ogiraba awo, ba'u nga bwe tugiraba wano oba ogiraba
bagiwandiise batya? Nti bagiwandiise bwe bati nti aleese akatonnyeze n'akuba tagimazeeyo ba twabadde tugiwandiika bwe tuti gitwayise capital baa'u naye ono kyakoze nedda ono si kyakoze aleese n'asaza n'akomya awo n'agamba eyo yennyukuta yaffe ki baa'u. So baa'u bwe tuba nga tugiwandiika ng'etandika eno ku right tetugimalaayo ne bwe banga eri makkati era tetujja gimalayo nga tujja giraba bwetyo era baa'u esobola otunula bwetyo ngeno maaso wali ennyukuta endala then yo baa'u nga yeeyo ey'ekitundu then emabega nga wali ennyukuta endala katugambe jimu. Ekyo tujja kwongera nakyo okubanga tukinyonnyoka mpola mu example ez'enjawulo. So eyo ennyukuta yaffe baa'u. So alifu tugirabye then ate era ne baa'u tugirabye tugambye baa'u yeeyo nga bw'ogiraba awo baa'u yeeyo nga bw'ogiraba waggulu awo kano akatonnyeze kano akali wansi ka baa'u kuba baa'u yeesoose then wano ye bw'ebanga yeesembeyo esigala ng'eri mu mbeera yaayo eya capital kye kimu n'ennyukuta taa'u newankubadde taa'u erinayo embeera eyaayo ey'enjawulo nga bwe tugenda okuba nga tugiraba. Taa'u nayo nga baa'u bwe tuba nga togisoosa ku kigambo kyonna etunula etya era nayo bubeera busaze era nayo bwetyo bweba efaanana obutonnyeze bubiri tetugimalaayo nti bwe tuti nedda teggwaayo eba ya kitundu ne bwe banga eri makkati buba just butonnyeze kati nga bano bagiwandiise bwe batyo nga bw'ogiraba bagiwandiise bwe batyo bw'ogiraba mu makkati ngere nfunzeemu awo bwetyo nga bw'ogiraba then bwe banga etandika era ogirengera nti naye efaanana baa'u. Ala kulli haal tugende mu maaso baa'u taa'u erinayo embeera yayo ey'enjawulo nga bwe tugiraba wano eno nti taa'u oluusi kifo ky'okuba nga bagiwandiika bwe bati nga bwe tugibadde tugiraba nga kifo ky'ogiwandiika batyo oba bwe batyo bamanyi okugiwandiika bwe bati olengerako kasaako akalina obutonnyeze bubiri waggulu eyo nayo taa'u eyo taa'u n'eyo nayo taa'u oba ogirengera bw'eba taa'u ng'ekomekerera ekigambo esobola okutunula bwetyo nti kasaako kalina obutonnyeze bubiri waggulu so ekyo tetukyerabira bwe tunaaba nga tusoma Quran. So tulabye alifu tulabye baa'u tulabye taa'u ne thaa'u era nga nayo embeera y'emu sigenda kubanga njiddamu then tugende ku jimu twagirabye zino zo zikozesa khattul wasat oba olengera bwe tuba nga tugigatta ku nnyukuta endala tugitemako bwe tumala ogitemako ne tweyambisa kalayini ke tuyita ka khattul wasat. Ka khattul wasat ke kaluwa katukakube wano eno twogera ku khattul wasat kye tuba tutegeeza ti ekigambo kyonna oba ennyukuta yonna nga bwe twabadde tulaba nti jimu yiiyo bwe tuba nga twagala okuba nga tugigatta ku nnyukuta endala that is ku mukono ogwa ddyo nti eyo eri ku mukono ogwa ddyo eno ku mukono gwayo gwakko n'ennyukuta endala tugitemamu neesigala etya neesigala bweti bwesigala bweti kye tukola nti tuleeta khattul wasat tuleeta layini eyo layini nga egenda okuba nga egatta eno jimu ku nnyukuta endala katugambe baa'u. Ennyukuta yaffe jimu baa'u neebeera etya neebeera bwetyo ti jimu
ne baa'u waneeno. So tukuyambisa khatul wasat nti ennyukuta yonna ennamba tetugimalaayo. Tugitemako mu makkati era ne tuyita khatul wasat egezaako okuba ng'eyunga ennyukuta eyo ku nnyukuta endala. So tutandise ne jim ne khatul wasato yayo mu mbeera ez'enjawulo. So kati eno jim nga bwe tugiraba wano, eyo jim n'eyo nayo jim mu makkati awo. Maaso erina ennyukuta endala. Ennyukuta twagirabye nti bw'olengera akasaze waggulu, akasaze bwe katyo, otegeera ennyukuta either bba oba tta oba tha. N'ennuuni naye esobola okujja mu mbeera bw'etyo kati nga bano bagikuleetedde. Nnuuni naye esobola okulabika awo bw'etyo. Nga walabye wano eno baa'u, nga walabye ta awo ku nkomekkerera awo. N'ennuuni naye esobola okulabika mu mbeera bw'etyo. So eno esooka wano maaso, eno yo alifu twagirabye, eno nuuni, then eno haa'u. Oba olengereyo haa'u oba jim, n'eyo nayo jim. So jim ng'ogyeko eno embeera gye tumanyidde eya bulijjo gye twayise capital letter, jim erina embeera endala, erina embeera eyo, erina n'embeera eyo zesobola okuba ng'erabikamu. Bw'eba ng'eri ku mukono ogwa ddyo nga ku mukono gwa kkono erinayo ennyukuta endala. Kitegeeza era esobola okuba ng'eri makkati oba yo yennyini nga yeesoose ku mukono gwa ddyo. Kyonna kaseeba nga ku mukono gwa kkono erinayo ennyukuta endala ejja kuba nga jim yaffe etunula bw'etyo. Kw'ogatta n'ennyukuta ki? Kw'ogatta ne haa'u nga bw'ogiraba. Haa'u era nayo n'embeera ezo ssatu, kw'ogatta ne khaa'u. Khaa'u eno khaa'u eri ku mukono ogwa ddyo, so kikuba ebeera bw'etyo, tugitemako tuba ne khatul wasat, nesigala ng'eri makkati bw'etyo, ya makkati. Tuliza khatu yaffe khatul wasat, nebadde khaa'u, tulese khatul wasat, then kati ne tugattako ennyukuta endala katugambe baa'u. Tugambe n'ogattako ne yaa'u. So nebanga ekigambo kyaffe kitunula bwe kityo. So eno ennyukuta esooka khaa'u, eyo makkati nayo khaa'u, nga bwe twamaze okuba nga tugiraba, kye kimu ne haa'u ne jim. Ku ntandikwa etunula bulala, ne makkati then ne ku nkomekkerero etunula bulala. Bw'eba ng'etandika eno ku mukono gwa ddyo, kutugaire ku mukono gwa ddyo, eba bw'etyo nga ya kitundu, then ne tuyita khatul wasat. Bw'eba ng'era eri makkati, tubeera ne khatul wasat, then ne tugireeta, then ne tuyita khatul wasat endala. Eneba nga jim yaffe. Jimu, haa'u ne khaa'u, ezo ennyukuta zonna ez'ekibuto. Ezo ennyukuta zonna ezirina ekibuto. Era tugenda kulengera nti era y'embeera y'emu ne ze ayini. Ayini nayo erina embeera y'emu bw'etyo. Tugeze wano okulengera ayini. Era ayini nga bw'ogiraba waneeno, ayini nga bw'ogiraba awo, sima ayini yaffe twagirabye. Ayini yaffe yiiyaawo. Ogiraba? Ogiraba naawo ayini? Ogiraba naawo bw'eba ng'esembayo? Oziraba ezo ayini? Then n'eyo awo. Ezo zonna ayini, 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 ayini. Ezo zonna ayini. So ayini ne haa'u
ne ghaini nga bw'ogiraba ghaini, aini, kha'u, ha'u, zonna bwe zityo bwe zitunula. So tugende tutandika okuba nga tuzitunulamuko katono. Olupapula lutandise wano eno, olupapula 12. So zino ennyukuta zonna twazirabyeko, tugenda kusomamu olupapula lumu n'ekitundu inshaallah. Olupapula lumu n'ekitundu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Eno jim. Tugikutudde mu makkati n'ebeera bw'etyo. N'eno nayo jim ng'ina khatul wasat makkati, then eyo ba'u. Jim ba'u. So jim ba'u, jim ta'u, jim tha'u. Era yeyo jim, then ennyukuta esembayo laamu. Nga nabagambye nti zino ennyukuta eziba nga zisembayo zibeera mbeera yayo eya capital, so tekyuka. Laamu etwagira. Jim eno ennyukuta osobola ogitegeera ne mba nga sinnagikugamba. Ennyukuta ki? Siin. Oteebye. So jim, siin. Eno ennyukuta ki? Jim. Twagirabye. Ate esembayo osobola ogiteeba. Ennyukuta ki? Shin. Weegereza. Kituufu. Eno shin. Then jim eno ennyukuta ki? Teeba nga sinnagyogera. Swad. Kituufu. So jim, swad. Jim ennyukuta ki eyeddako awo? Giteebe. Dad. Kituufu. Dad. So jim, dad. Jim eno ennyukuta ki? Ta. Eno jim ennyukuta ki eyo? Va. Kituufu. Eno ennyukuta ki? Ha. Ha. Twagambye ha'u ne jim zonna zisigala nga ze zimu. So ha'u, ba'u, ha'u, ta'u, kha'u, 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 ba'u, kha'u, ta'u. Olengera. Kha'u, lam, ha'u, lam, ha'u, sin, ha'u, shin, jim, shin, kha'u, sin, kha'u, ta'u. Then eno sin. Sin ba'u, sin lam, sin eno solo giteeba nun. Sin ennyukuta ki eyo? Swad. Sin ennyukuta ki eyo? Ta. Eno shin. Shin fena twagiraba. Shin ennyukuta ki eyo? Ta. Shin ennyukuta ki eyo? Vad. Zo ku nkomekerero bange eri ku nkomekerero tekyuka, ebanga bwe twagimanyidde. Eno shin ennyukuta ki eyo? Tha. Shin ennyukuta ki eyo? Swad. Shin ennyukuta ki eyo? Vad. Swad. Swad ennyukuta ki eyo? Ba'u. Swad ennyukuta ki eyo? Lam. Swad ennyukuta ki eyo? Nun. Vad. Nga twagira vad ennyukuta ki eyo? Nun. Vad ennyukuta ki eyo? Lam. So kati olengera nti ennyukuta zino zonna osobola okuba nga ozisoma most of them. Oba ezisinga muzo osobola okuba nga okola ki? Nga ozisoma wekka. So olunaku lwaleero njagala mbeere nga munsomera ennyukuta zino page 13. Page 13 nja kuba mbasaba mbeere nga muginsomera nga omwaka tubeere nga tusisinkana olunaku olw'enkya biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah abankuumire.